Olutalo lwa SB4 kw'ossa ne Don Chris munnange lutabukidde eddala ene Newspark Channel webale kuba nti nno gyekumide ku mangi genkuleetedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde wa SB4 avuddeyo n'abeera nga agamba Don Chris nti tojja kuntiisatiisa. Jjukira nti Don Chris yavuddeyo munnange n'alangira SB4 mbutazaala kyokka nga Ssaalongo mulamba kaakati nno munnange ne SB4 naye amwanukudde avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate akola n'ekiraamo katubeere nga tukuwa akatambi kano. SB4 Media osiibye otya mukama wange atazaala oli bulungi twantukama kuzaala buzaazi wandiruzinga obulamu by'ekisiru. And I'm serious in this. SB4 Media naso sinenkuwa obudde nga ndowooza either onoonya content. SB4 Media wandibanga onfuukidde amanege mu mpale gesinza kukizaga nzimbirire either ngenda gatulisa gatulike gobuli akwa information no publishinga tosaba evidence. Inze mu bulamu bwange saagalangako kujja ku media kola ntalo. Ndi musajja businessman era mbanza ku social media manjagala nkole business. Naye mwe babloga basirusiru aba Uganda batalina amagezi abawunya amazi. Kulwokuba olina akakamera n'akasimu ogenda kusinzira weyasamira abantu. You people be serious in this. SB4 Media okimanyi bulungi tubadde tulya ssente babiri. Era y'ensonga lwaki weefudde mulungi omu ku bakirayanti bange. Era weefudde abayambe ennyo. Okay, a few moments later ogenda bateekawa. Are you taking them to the president? Even if you're taking them to the president, okay, what is next? And I think you cannot take them to the president. Kyosobola okukola ekyamanyi SB4 Media esimanyi saana kumanya mazigo yani erinnya kakati nga sinnafa nkola ekiraamo kino kubanga yaŋŋambye nti nagenda kunzita nkoleyo la video ndi ku live nkola ekiraamo kino kunsi sirinaako kyange kunsi sirinaako kyange ogambye sizaala wekimizi sirina ku mwana ku nsi n'omukazi sirina kubanga omuntu atazaala asobola okuba n'omukazi sirina kati nze ku nsi wembanga nfudde ndiba nfiiridde mu bitiibwa nti munnaye gayi yavaayo n'ayogera amazima era n'abazzukulu muli babanyumiza nti waliwo kampuni eyabulankanya ssente z'abantu ne waliwo munnamawulire we yavayo okujoogerako nti negaddewo yattibwa. Kyemmanyi abanene kwe muli aba state house abasirikale bonna kwe muli ne bamafia bagambye bagenda okunsindikira okunzita nammwe kwe muli era mujja okunzita nga mumanyi nti gwe tugenda okutta bambi yavuddeyo n'agamba bannayuganda nti kampani ya Skypins Tours and Travel egaddewo kyekimusizza kwati wali kirala sinnamuvumako nti muvumye ekikigenda okunzisa nedda. Nina omukulu era eyankubidde essimu yali ku ground ate nze siwaba ku poliisi oganga gugwera wano siwaba ku poliisi eyankubidde essimu naye nanvumamu awo nadde manyi byakusaaga n'agamba kankubye Doni simanya nga mpeeyo ku mafuta ate simanya nzije nkulumbe erededede muganda wange fena tugenda kufa nyenti mfana n'eribizi liseddume wanjogera ku mbizi n'essanyu linzita abasinga abamanyi ababeera nange njagala nnyo embizi ogyogerako so wanvumye ekisolo kyensinga okwagala okwogerako era nina ndi musanyufu okitegeera mu mutagi nga ajje wano mu mutagi kati onotwa lwa bigambo
Kwetiisatiisa nze sigenda kutiisatiisa sina kyensobola kukola kuba opiniro oyogera tetulina kyofiirwa so ogambye tulina kyofiirwa nange njagala okutegeeza mwekodinga katame kano mukamuweerezi nange njagala omutegeeza ekirungi ye kenyini yagambye ng'atandika gundi ye nti SB4 atazaala njagala okutegeeza nange sina kyenfiirwa kunsi sina kyenninako kubanga sizaala sirira mwana ku nsi naye ate gwe b'ozaala obeegaana era wano obambaweko ku sampo bwe mba njagala kukola episode zinga zikuba kyemmanyi kwoli brad singa nkukuba mukaseera kano data gwenina video zo zonna ezo obambalageko musajja omukulu ne weerikodinga zi video ng'oli bwereere nolikulinga ng'oli bwereere ng'ozannya akaboozi ate sinze nze kaazirina okitegeera so bambi njagala kwerumbe kuba buli kimu nkirina okuba kunnumba nga manyi tuluganda kwejjusa lunaku lwankya kuba ffe si ffe bakatonda waliyo ate okwejjusa wano wakoze vidiyo ng'ovuma pulezidenti n'ovaayo ne weetonda wavuddeyo okwetonda kati kikulumiriza kuba bamuvumye lwaki nze kiri kigaba gwe munnayuganda ali eyo woonyiiganga siba obusungu sirikako ate njagala kati kategeeze eggwanga malabapuleyingira buno audio kategeeze eggwanga nti doni kusa okuvayo okwetondera omukembeze w'eggwanga si tekwabadde ku ntegeera ye era teyeetonze beyeetonze yadde tabimiininga wulira Dada wange ekumuzeya osibyo tya odi eno nakajiulira kati lwansonga ndi munyonyi weda sirina internet so munyonyi muno nguze neyo ya mukata kyenguze era mbitegedde esibu era mbitegedde byonna nadde munyiivumu nakikoze abantu babanyi wedda bankubira era sigenda kukiddira obula njakulayoko vidiyo nga netonda ya pulezidenti w'eggwanga kubanga audio ze bampeere Alien Skin kwosa ne Donny Chris munange babadde ku live emu ku TikTok. Alien Skin yavuddeyo munange yali ku side ya Donny Chris katubere nga tukuwa akatambi kano. Ade Donny Chris nkwabeko kubanoonya nga egoba Edika Moga yanoonya emirundi 5 awe wakulu okubanga Donny Chris wasooka ddo okwebuusa kayaye gwe uno Donny Chris banange leo kankole ku bantu nze mbera kusajja abakulu nyino era bakatenzi ba nze mbera kusajja abakulu nyino Donny Chris webuusotya nga pena abanoonya tatubazole yagwe noga nofuna yasooka ate ngo asooka juke waliwo wano bootalaga ababeera abalodi test yawo mpaka bojjamu nogamba kanzireyo nofuna balanga 2 nolondamu wamu akasajja kano kalaba bakagwawo ndio nnungi nnyo okubanga osobola okubba abantu kituufu buli kimu okikoze buli kimu okikoze gambye buli kimu okikoze kisoboza okubba abantu nomaliza ngenda kupama omo ogenda kupama omo ogenda pama ebyovu Donny Chris lida abasoga bakwate mu nyama ebyovu nabipama sirinaamu bali Donny Chris mande musajja ani bale video yabanoonya mutadde loza neryemu yakanoonya emirundi ngena Jobless billionaire kwali kubanoonya ndeko kubanoonya nga yanoonya emirundi 5 ate yaliwo nga basayininga Buganda agreement 1990 nego abanoonya bagenda waliwo nyabula wapye uyo pama ebyovu
Meremenya huyo royao. Roya wa Doni. Meremenya. Wandi Doni. Kanso meremenya shira price afukide kizibu kula. Gwe. Doni Agenda Chris. pama ebyoya yene meremenya we. Shira kama mugamba katini. Mind na abantu baneno nakwebera ngo oli mubbi. Soka nembu nekubuza musajja gwo okola mulimu kijukira nyo tobera nga live nga tofana na bugagga. Mawulire amalala nga bulijjo Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera nga alabula Don Chris. Don Chris amaloboozi agakuwaganda bamangi naye njagala kujjukizaayo ebintu bibiri bisatu bw'onaabaamu amagezi mu mutwe ojja kwekuba mu mutima okole ekintu ekituufu. Okimanyi nti empungu teryabire ne bwe gineetooloola emyaka ojja kumalirizo ze Uganda wano. Ekyokubiri teriyo yali abadde successful ku maziga g'abantu. Njagala otunuulire abazze bakola ekintu kye kimu ky'okoze olwaleero. Si gwe asoose okutikkula bannayuganda. Nze industry eno n'ebyokutwala abantu ebweru mbimazeemu emyaka egisukka mu 10. Mwenna mujja wano ne mwereega ne mugwanga ndaba. Why? Njagala otunuulire ku baali mu Middle East. Onoonye ku Mukalonate. Na bonna abazze bakola bu tours and travels ne batikkula sente z'abantu bwe bakomekkereza. Katonda tasobola kubeera mulyaza amaanya my brother. Kuleka maziga ga mukazi yagenda mu banko bamanerenda n'asingayo kintu kye nga bagenda kitwala olwaleero nga gwe yali essuubirye. Nsaba weekube mu mutima kubanga siraba buwanguzi mu bino by'olimu. Siraba buwanguzi. Ekyokubiri njagala onoonye nnyo kubazze bayita mu bigere by'olimu kubanga kino si gwe asoose okukikola ne bafaanana batya. Bafaanana batya. Gw'omanyi omukyala. Anyway, saagala kutuukayo nnyo eyo naye my brother, cause I know you may understand. Era bwe zibanga esente ezimu okyazirina obanga olina akasente k'abantu bano mbadde nsaba. Ku lwa Katonda n'obulamu bwo bw'omu maaso bulungi. Abantu bawa akasente kaabwe. Ffe kye kituwangaaziza mirimu gino. Kubanga mwenna mujja ndaba. Ne mubeera b'amaanyi nga ndaba. Naye lwaki mumaliriza mugudde nze n'ensigalawo? Katonda tasobola kubeera mulyaza amaanya butaanukula maziga ga muntu. Akutaddemu bwesigwa na nsimbize. Bwe n'ojjajjatta. Sabakuwaga basobola okukuwaga, basobola okukulima kubanga balina ke bakusuubirako. Nti Kurisi ajja kutwokyayo zino na zino. Naye nze nkubuulira alaali. Sente z'oyokya bano abakuwagira n'abakuteeka ku live. Wandibadde ozisasulamu abantu bano. Abantu sente bazijja wala. Bantu bakola bintu bingi okufuna sente. Bantu bali mu mabanja. Bantu bagenda kwetuga. Bano abavubuka n'abawala abato. Tomanyi ky'oba okoze bulamu bwabwe. Omuntu agenda okuapplyinga ogenda ebweru ng'alemeddwa e Uganda oli kasuwaki. So, my brother, saagala nnyo kwogera bintu binaatulowoozesa nti tukutaddeko olutalo. No. Nze nkusaba busabi weekube mu mutima, obeeremu amagezi, tunuulira abo abazze bayita mu bigere by'olimu olwaleero, olabe bafaanana. Ge mazima. Kuba si gwe agenda okusooka okukikola. Abazze batikkula abantu bangi. Ne gwe njagala onoonye bwe bakomekkereza. Kuba weebali wano. Mukalonate ne famire ye weeri. Ababadde mu fake tours and travel companies weebali wano. Banoonyeeko. Nsaba weekube mu mutima. Abantu obaddize sente zaabwe. Akatambi kano munnange omusajja wuuno President Yoweri Kaguta Museveni yamusisinkanye mu kirombe. Kakati mu comment section abantu babadde bali omwo nga bagamba nti bannange era omuzimu gw'obwavu osisinkana otya president n'obeera ng'olaga ng'embeera ennungi ng'ofuna emitwalo 2 buli lunaku. Bannange kibadde mu comment section. Nekkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano munnange emboozi y'ono musajja munnange nga asisinkanye obanga president alina byamubuuza. Bw'obeera gwe munnange n'ofuna omukisa ogusisinkanako President Yoweri Kaguta Museveni okola otya? Business yani.
Omukulu. Kati business etambula etya? Bani abagula amatoffaali? Abagula amatoffaali bani? Baveeyo eyo mu tawuni eyo ne bajja ne bagula. Gwe bakuzaala wa? Ze banzaala Masaka. Kati ono omugaga abasasula? Yatusasula. Omwezi? Atusasula olunaku. Olunaku? Meka? Tuwaayo emitwalo 2? Temuli bibiri? Ennaku z'omwezi 10 z'emitwalo 2? Omwezi gy'emitwalo 6? Basi tambulira awo. Kale. Omu ku bakyala ba Ssegirinya wuuno avuddeyo era ali mu kwemulugunya. Si musanyufu n'abafamire ya Ssegirinya. Yabadde n'okusanyuka TV nga Makona amuggyako interview. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ati kigambibwa nti gwe olina abaana 2 era wagenda okutandika okubeera ne Ssegirinya ng'olina omwana era n'omumusiba ng'ogamba nti mwana we. Lwaki wali osiba omusajja omwana eyali atali wowe? Nga ngenda kufuna Ssegirinya nali nina omwana. Omwana oyo bamuyita Keirungi Maria Kristo. Kati Keirungi Maria Kristo tasobola kujja mu Buganda. Okitegeera. Nga tugenda ku DNA saatwala abaana 2. Natwala omwana omu gwenina ne Honorable nga bamuyita Ssegirinya Ibrahim. Sisobola kuba musiru. Nentwala Keirungi ate nemuteeka ku Ssegirinya. Akandinda yajjako ne ATM card ya Ssegirinya. ATM card. Najja n'olunyirirwa abaana ba Ssegirinya. Bazaala ne batakola ki? Nanga omusiba ali mukomera ngambi ngenezjeko ssente. Nsasulye bana abaana bonna ki? School fees. Nene ssente tezimala. Can you imagine? Omukazi nga list kuliko babiboka. Wabula nga kuliko list nene nga ina ne ATM card ye. Kakati gwe lwaki eyo ATM teyalina maama wa Ssegirinya oba na muganda wa Ssegirinya? Bintu ki bye wali olina ebya Ssegirinya bye bali bakayani? Ebintu nali just managing rentals eziri enammere kuva nka 2016. Then nga kuliko ne plot eyali enagarama nga waliyo embuzi. Naye yali antaddeyo ngi managing kuva mu Gw'omunaana 2023. Naye kyantwaza enagarama nga yangamba gendayo waliwo embuzi yali nene nnyo nga evuddemu omwana ne bagirongoosa. That very day yali ebweru nankubira nanteerako ssente nangamba genda enagarama olabe kiki ekita embuzi zange. Era embuzi ne tugezaako kye twali tusobola n'omusawo embuzi nekola ki nefa. Eyo yali emu naye nga waliko endala ezaali zimaze okufa. Kati nangamba sigalirayo ddala that very day. Era nangamba noonya ennyumba okumpi kumpi, ennyumba nga yavunaanizibwa. Obeerewo mpaka wenkomerawo. Jjukira yali agenze mu Netherlands for treatment. Within 2-3 days nensenguka nenzirewa enagarama. Naye bambi embuzi nasanga nga zirinamu obulwadde. Ezimu nga zifa era zasigala nga zifa. Embuzi zaali mbuzi za nzungu nga weziri wali 10 mu 10 nga wetoolodde ekikomera. Yeah, it was a very small piece of land. Omuddo nga tugula ebweru. Na mutono gwe bali bagezaako okukungaanya ne baleeta. Kati abasawo be naleetanga oluusi nga bagamba nti lwakuba tetulina ki muddo kyekireetedde embuzi okukola ki fa. Abalala ne batugamba zirinamu omusujja gw'omu lubuto. But still twasigala nga tucoordinatinga n'abasawo nga bajja bazikuba eddagala. But nothing changed. Kwena ye yatuuka akaseera n'agamba nedda nakola business ki infu ng'alaba tekitambula embuzi zifa. Nentuuka akaseera nange nekikola ki nekinemerera nenva nagarama nengenda mu ddwaliro nemugamba daddi ndemereddwa
wali wasigaddewo embuzi embuzi 12 kati ezo embuzi 12 nga bambanja rent nga bakozi babanja in brief embuzi zaafa entone zaali zisigaddeko ne zitundibwa ne zisasula amabanja bwetyo bwekyagwa ebagana n'ennyumba y'omusajja oyagala gitunda nze sisobola kugitunda first of all sinza alina ki endagaano yaawo si wakyapa wa ndagaano endagaano eyo sinze yali agitereka era endagaano eyo eri ne kanso wetwatwala ebintu nezange ze nali nina nali oninga y'enagalama nakola ki nagitwalayo singa nali njagala kutunda ebbanga lyeyamala ngali mu ddwaliro nga ndi nagalama nga nina endagaano nandibadde nga amaze okukola ki okutunda wabula banwanyisa be bano lwe twava kuziika ne wajja abantu jjukira nze yali abeerayo nga balala tebakola ki after 1 week ne bankubira esimu kuba nali sikyabeerayo nga nkomyewo eno kawempe ne bankubira waliwo abali ebweru bapima ne bakomawo omulundi gwokubiri ne babuuza n'okubuuza anaavunaanizibwa wano ne babagamba oli omukyalo omukiga musajja yenyine n'ababuuza wano wanaagulika nga si mwangu nekikomaawo era nengende nagalama nengende wa chairman nga mpitira mu kakiiko ketwalonda kaba administrators nempitira ne bantuma nengende wa chairman nemutegeeza nenkomawo nempandika ku gate nateekako enamba ya administrator omukube twali tulonze ku kakiiko kitegeeza sinze yali mubbi wabula abali bapimira wabweru nga tebalina na bisumuluzo ate be benyina bandeetako olutalo kubanga bw'oba olaba akandinda fuuse akandinda mu nsonga eno. Ebya Mr. Luzzi munnange tebinaggwa eby'obufere bavuddeyo ne babeera nga ate bamulumirizawo n'agambye mbu yamutwalako ne mu ssabo atage abantu balina ebyama mbu munnange Mr. Luzzi baamutwalako mu ssabo akatambi kaakano. Luzzi bwe yajja n'angamba omutwala mu ssabo ewaka ewaffe sijja kukulimba nti oba wa wonna namutwala waka ewa jjajja wange ku kiggwa kya Wamala Enkonya. Luzzi bwe baamutwala mu ssabo ne basooka bamunaaza eddagala ne bamwambulula baamubuuza oyagala ki? Luzzi yagamba bajjajja kyenjagala mu nnyambi nfune ssente nsobole okunoonya ki akalulu. Ne bamugamba byebyo byokka biweddeyo n'agamba njagala kintu kimu akawunti zange bazite nfune ki sente. Luzzi teyasabako nga tuli mu ssabo mbw ayagala awangula akaki akalulu. Jjukira omuti kwe twakwambululira ne muzeeyi awo we twali twasibira byonna ebizibu byo. Nze we nawulira ng'ovuddeyo n'otandika okumanyira abantu b'Emityana nagenda bugenzi wali n'ensumululamuko katono nnyo ne bakuteeka mu kkomera. Kati era bw'onoddamu okwasamayasama ng'omanyira abantu b'Emityana nyina kuddayo nsumulule mpaka bw'onoobonerera. Togenda kuddamu kumanyira muntu yenna ate ebizibu bikyajja bingi nnyo. Ekyo nkikubuuliddeko nga muganda wange Emityana tebagimanyiira. Bwe tetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.